nakirijja okutuuka okugobwa ku kyalo kiddiridde kkooti y'ekyalo okutuula oluvannyuma lw'okufa kw'abatuuze okuli Derek Kawooya, Fedrisa Tabula n'omwana Catherine Naluse. Kigambibwa nti omwaka oguwedde ku ssaawa 4 ez'ekiro abazigu abataategerekeka baazinda amaka ga Kawooya ne bagasanjaga n'oluvannyuma ne bagakumako omuliro. Mbukyokera mu kiro kye kimu omu ku batuuze ayitibwa Sam Kiryowa yasanga bbosa ng'adduka okuva ku kitundu era okuva ku lunaku olwo taddangamu kulabika. Era kino kyaleetera abatuuze okulowooza nti yandiba ng'alina ky'amanyi ku nfa y'abagenzi olw'ensonga nti baalinamu obutakkanya ku by'ekibanja. Abantu baagala kunaaba batereere emitima nze mbalaba bali bubi nnyo okuba wattukizza ebintu bye bali beerabidde okuva baawo bosalo ekizibulo kyabaawo wali onoonyerezaako bbaawo wawaali ne mwogereganya nga egombolola tusazeewo omukyala bosa atuvire olw'ekikola ekibye nnyo kye baakola ekyokukokya abantu baffe. Tulina amaziga, tulina ennaku tuli ku mwoyo, amaziga gatukulukuta olw'abantu baffe abatufaako, naye ate tutateekesebwako tutiisatiisa. Tetulaba lwaki tutiisibwatiisibwa ng'abantu bali kuno balya butaala. Wabula wadde omukazi ategeeza nga bw'atajja kuva ku kyalo bo balabudde abakungu mu kitundu kino ababaddewo obutabuuza binaddirira. Ate ebyo nga bikyali awo abatuuze ku kyalo Busimbi Kasimbi balabye Katemba atali musasulire. Abafumbo basazeewo okwawukanira ku LC ng'entabwe eva ku musajja kukubanga mukazi we kubula kumutta. Anti kati nze mbadde nsaba ab'akakiiko tube nga twawukanye ne ku LC yaffe abeeko kulwakuba talinaako bbaluka. Ye ssentebe agamba nti omusajja ono alina emisango egiwerako mu kitabo kye omuli obubbi, okukabasanya abaana ko n'okutulugunya abakazi ng'era eno y'ensonga lwaki amusindise mu mbuzi ekugga.